الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi kabubeera obukendeevu bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna gatendwa neyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala agwanidde era asaanidde okubeera nga asinzibwa. Tekakutandanga mu nsi muno muwangaalira okusinzaayo omulala yenna atali Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah bwali atulagira okumusinza. Allah atugamba nti wa'budullah, beeramu abo abasinza Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushiriku bihi, naye tekakutandanga n'omugattako ekintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala yasindika era n'atuma ababaka mu buli mulembe gwonna, naye ng'ekigendererwa ekikulu kyakoowoola abantu ila ibadatullahi wahda, eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'asinzibwa yekka, nga bw'atugamba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llah wajtanibu ttaghuti. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yatuma era n'asindika mu buli mulembe gwonna omubaka, naye ng'omubaka oyo yagamba nti an i'budu llah, akoola abantu eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wa yagamba nti wajtanibu ttaghuti, nsaate era mu ngeri y'emu babakubirize okubanga beewala nga beesamba kullu ma yu'badu min dunillah, byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ibadallah, mbakubirizanga nange eseereseeyo okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza yekka. Man arada naja, omuntu ayagala okuwona, wa saada n'emirembe fi ddalain, mu bulamu obw'ensi n'obulamu obw'enkomerero, agwanidde era asaanidde okubeeramu abo abeekwata era abeenyweleza ku tawhid, ku kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusinza yekka. Tekakutandanga n'obeeramu abo alladhina yushrikuuna billah, abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye gisazibwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ku bannabbi be bonna awamu injeno. Allah yabagatta mu suratu etibwa al-an'am, n'aboogerako ab'enjawulo, n'alaga obulungi bwabwe baakola, n'alaga nti wakadhalika najzi almuhsinin, bw'atyo Allah bw'asasula abalongoosa abakola obusiraamu obutuufu, abeekutte ku tawhidi Allah abasasula. naye Allah yamaliriza abawooninga aya 88 suratu al-an'am. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walau ashraku, kaba kubataana ne bangattako, Allah yagamba nti la habita anhum
ma kanu ya'malun byonna byonna bye baali bakuŋŋaanizza byonna bye baali bakoze ebirungi Allah yalaga nti yandibadde abisazaamu saate bw'ogenda ku mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam suratu eyitibwa ojja kusanga mu suratu eyitibwa Zumara nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika Allah yamugamba nti nassa obubaka kuggwe si gwe wekka wabula n'abo abaakusooka n'abo abaakukulembera okubanga bajja Allah yagamba nti la in ashrakta gekana akutaana n'obaako ekintu kyonna kyongattako Allah yamugamba nti la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin mirimu gyo gyonna nandisazizaamu era n'obeera mu bantu abakoze loosi Allah n'amugamba nti balillaha fa'bud wabula sinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'amugamba nti wakum min ashakirin era obeeremu abo abamwebaza obeeremu abo abamusiima idhan ibadallah abanga abaddu wa Allah subhanahu wa ta'ala okusinza Allah nga tumusinza yekka tukimanye nti kyabwatteeka era kyekisinga okubanga kyabwatteeka Allah kyatulalikako eri abaami n'abakyala tufeeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala bigambo byaffe byetwogera n'ebikolwa byaffe byetukola tutiremu Allah subhanahu wa ta'ala saate era sirema kubeera nga mbajjukiza okusiima n'okwebaza ebirungi Allah byatuwa kani'matul islam ng'ekyengera eky'obusiraamu kyengera kya bbeeyi bangi ababadde ab'ebitiibwa bangi ababadde mu bulamu obulungi mu duniya muno Allah tabaraka wa taala n'abatwala ng'essaawa zino mwana wattu tebagenda kuddamu kufuna ssanyu nga kebavudde mu duniya nga tebafunye busiraamu mwana wattu essanyu lyabwe lyakomye ng'obulungi obwabwe bwaweddewo tebakyagenda kuddamu kubanga beeyagala yenna agala okwesiima ateekwa okuba nga mwana wattu alina ekyengera eky'obusiraamu kati olw'okuba gw'okirina fashkurullah weebaze era siima Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah tabaraka wa ta'ala eyakikugabira oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakikuwa era ofeeyo okulongoosa ekyengera ekyo okikoleremu ebigenda okubanga bikugasa mukkirize eddaruso yaffe ey'olwaleero tugitandike n'ekigambo kino biidhinillahi ta'ala ky'omu ku walimu yali ayitibwa Imaamu Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yagamba mu bigambo bye n'agamba nti annaasu ila al-ilm yagamba nti abantu eri okuyiga eri okusoma obusiraamu bwabwe yagamba nti ahawaju minhum yagamba nti ekyo obwetaavu balina kyekyetaaga ekisinga okubanga kinene kyekintu kyebasinga okubanga beetaaga yagamba nti ila taami washarabi n'okusinga obwetaavu bwe balina eri emmere n'eri ebyokunywa emmere buli muntu ajagala era buli muntu yeetaaga okunywa muntu awulira nti ennyonta ennuma sooka ompeka soodaawo sooka ompeeyo amazzi awo nnywe emmere n'akyama we bagitunda banga mwinayoko okulya n'agula n'alya obazze wakaawe n'agirya era abantu abasinga ekitukozesa ekinene ennyo mwana wattu kubeera kulya era omu ku bamanyi ye yagamba nti bwe yali annyonnyola ekiyitibwa edduniya yabuuza abayizi be n'abagamba nti ataderuuna ma dduniya abange mumanyi edduniya kyeki buli omu ng'era abayizi batera okufaanagana eri abo abatusomesa tusobola obbaddamu tetukola ki tetumanyi bamugamba tetumanyi kyava abagamba nti abange mujje n'abakwata n'abatwala emmanju n'abatwala gye tumalira ebyetaago n'abagamba nti abange mutunuleeyo kiki kye mulaba wansi awo ne bamugamba tulabayo naawe byotegedde envunyu n'ebirala tulabayo ebyenyinyaza n'abagamba nti abange eyo yedduniya omuntu bw'amala okuginoonya omuntu bw'amala okufuna emitwalo ebiri agula enkoko omuntu bw'amala obifuna agulayo juyisi n'anywa naye at the end tebiggwera mwana wattu omusanga abitutteyo eyo nabaga nti abange eyo yedduniya etutawaanya so yandibadde kumalamu mpola ate ebyokulya omuntu abyetaaga era mwana wattu abyagala naye omuwalimu yatugamba nti omuntu kyasinga okwetaaga okusinga nga mwana wattu bwe yeetaaga ebyokulya n'ebyokunywa yagamba nti al ilmu kwe kuyiga kwe kusoma kwe kujjukizibwa obusiraamu bwo yagamba lianna arrajul olw'ensonga omuntu ono mwami oba mukyala yahtaju ila taam yeetaaga emmere washarabu n'ebyokunywa filiyawumi mu lunaku lw'olumu marrata au marratain omulundi gumu oba emirundi emeka ebiri muntu asobola okulya omulundi ogumu nti ekyeggulo sijja kulya mana omusala ati nja kulya ekyeggulo n'akomaawo oba kale ebiri n'alya ekyemisana n'ekyeggulo ne kimumalira bw'atyo mwana wattu n'abeera ng'ebyo ebyokulya bimaze saate bw'otunula mu bulamu bw'abaatukulembera abalongoofu
ka Imaamu Nawawi alayhi rahmatullah nga Imaamu Nawawi yali alya ekibu kimu oba oluya lumu bw'aba alidde ekyemisana kaana yakifiihi ng'ekyo omwana wattu kimumala nga taddamu kuwankira byakulya. Lwaki? Kubanga omuntu ayagala okusoma obusiraamu kirungi okwerumyamukko. Omuntu enjala bw'eba emuluma afumiitiriza nnyo ekigenza ewala era asobola okubaako byakola n'anoonyereza ku kino ne kiri. Amma omuntu amaze okukkuta kubanga oluvannyuma lw'okulya gayaalo, oluvannyuma mwana wattu lw'okuba nti omuntu alidde n'abwegera oluddako gayaala gwekananga yeebase ng'era batugamba nti man akala kathiira naama kathiira. Yenna omuntu mwana wattu alya ennyo omusanga mwitibwa kubanga yeebaka. Kitegeeza nti abange kigambo kyakulya tekyandimazeemu nnyo mwana wattu muntu. Era ojja kusanga ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam atugamba nti nahanu qawm, fe tuli abantu la naakulu tetulya okuggyako ng'enjala emaze kutuluma, ate bwe tuba tulidde mwana wattu tetulya ne tubwegera omuntu n'abulako ne wassiza. Kitegeeza nti omusiraamu okulya kwe alya olw'obwetaavu bw'aba afunye olw'enjala okuba ng'emuluma, alya mwana wattu kutuusa mukolo, alya asobole okugenda mu maaso n'okusinza Allah. Esi kumusanga ng'alya mwana wattu n'atubona omuntu wala mu mpaka z'okulya avuganye, la wabula okulya kwe mwana wattu kubeera nga kwa kigero. So omwalimu atugamba nti omwana Adamu obwetaavu bw'alina eri okuyiga eri okusoma obusiraamu bwa bbeeyi nnyo, bwa nkizo nnyo, buyitirivu nnyo okusinga nga bwe weetaaga ebyokulya n'ebyokunywa. Olw'ensonga ebyokulya n'ebyokunywa mu nnaku lw'osobola obbyetaagamu emirundi ebiri. N'agamba nti wahajatuhu, naye ate obwetaavu bwe ila al-ilmi, eri okusoma eri okuyiga eri irimu, yagamba nti biadadi anfasihi, omuwendo gw'okussako gwe muwendo gwe weetaaga oba bwe bwetaavu bw'olina eri okutegeera obusiraamu. Ibadallah, ilamu tusaana okimanya nti anna al-ilm, kyebayita okumanya, kyebayita okusoma, mwana wattu kuteekwamu emiteeko ebiri. Waliwo irimu eri wajibu ala kulli muslim, ekakata ku buli musiraamu yenna okubeera ng'eyo irimu agiyiga era agisome, nga togamba nti kasita gundi amanyi, nedda, wabula nga gw'omu sekinnoomu ng'oteekwa okuva irimu eyo obeere nayo. Gamba nga al-ilmu at-tawhid, irimu y'okumanya oba y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Otegeere obusiraamu bwo kyeki, otegeere kalimatu shahada, ekigambo ekikakasibwa nakyo, ekyawulibwa nakyo Allah subhanahu wa ta'ala, amakulu gaakyo, empagi zaakyo, obukwakulizo bwakyo, ebikyono ebikituusisa, ebyo byonna mwana wattu byateeka ku buli musiraamu okuba nga abitegeera. Wal ibadaati, mwana wattu ne ibada z'ogenda okukola kaswala, ng'esswala oteekwa okutuula wansi ogisome ogitegeere, empagi zaayo, ebyotteeka byayo, ebijoono ebigirongoosa, ebigyonoona, byonna obitegeere ku swala. Eyo irimu ya bwatteeka, sigamba kasita imaamu amanyi, sigamba nti kasita omusiraamu gundi amanyi, nedda, eyo oteekwa okuvaayo ogisome. Wakadhalika al-Qur'an, n'okumanya butya Qur'ani bwesomebwa nayo irimu eyo yabwatteeka eri buli musiraamu okwerwanako, okwefubako atuule wansi wa bwalimu bamuyigirize, bamusomese butya Qur'ani mwana wattu bwesomesebwa. Era kamogo omusiraamu okuwangaala n'okwena nti nze Qur'ani yannema, mwana wattu oteeka okufaayo weerwaneko, oyige, omanye butya mwana wattu bwesomebwa, kubanga eyo irimu yabwatteeka okuba nga oginoonya. Amma waliwo irimu ey'okubiri nga yo mwana wattu ya sunna oba eyitibwa fardul kifaya, nga yabwatteeka naye ng'emalirwa, nga singa abasiraamu bava mu kitundu kyaffe oba muzikiti gaffe ne bamanya butya mwana wattu omuntu bw'anaazibwa ng'afudde tumusaalira tutya n'ebirala, okubeera nti omuntu ono abavuddeyo oba maali ya busika ne babayo abagisomye ne bagitegeera, kutematema zaka ne bagitegeera, nga mwana wattu abasigadde tebavunaanwa. Naye irimu mwana wattu ey'okumanya obusiraamu bwo, ey'okumanya esswala, ey'okumanya byo yabwatteeka gy'oli obeere nga oginoonya. Idhan kyembakubiriza nga nange kennyini kyenneekubiriza kwe kufaayo okwongera okunoonya okumanya ebiseera byonna n'okuwankirawankira okumanya, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti waqul rabbi zidni ilma, ebiseera byonna gamba nti ayi Allah wange nnyongera okumanya. Waqul rabbi zidni ilma, tokoowa gamba nti Allah nnyongera okumanya, kubanga tolina kye waafunye mu kumanya illa qalil, okuggyako akatini. Nze
bw'agamba nina katini bwe kati naawe olina katono kati akatono ako osaana okubanga okwongerako osaana okubanga mwana wattu onoonya nga bw'olaba obulamu bwaffe obweddira mwe tuwangaalira omuntu afunye emitwalo 3 tatebenkera nazo ayagala aweze ate nkaaga ayagala aweze akakadde ayagala asukke ku bukadde ayagala aweze so neeri mu bweto bwefaanagana oteekwa okuginoonya okuva lwozze mu dduniya paka Allah lw'anaakujjulula eyo yo bw'oto otegeeko gamba nti nagisome n'egimalayo kubanga al ilmu bahar kibayita okumanya mwana wattu nnyanja omuntu asenako buli omu kyasobodde n'abeeranga mwana wattu abaako watuuse idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okufaayo okubeeramu abo abanoonya okusoma wamu n'okubanga tutegeera obusiraamu bwaffe tukimanye nti kyabwatteeka ekikakata ku buli musiraamu yenna. Ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuli mwezi oguyitibwa ogwa Shaaban nga gutambudde era akawungeezi ke tuyingiddemu kannaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Shaaban. Omwezi guno omulundi ogwaggwa twalabako keebimu ku bigukwatako ng'omwali okubanga tuyitiriza okusiiba kubanga omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba nti abantu bagayaalira nnyo okusiiba mu mwezi guno ogwa Shaaban. So tukubirizibwa okuba mu abo abayitiriza okubanga mwana wattu tusiibiramu obanga osobodde ennaku mande lwakuna nnaku njeru beera mu abo mwana wattu abasiiba saa tekina mutawaana muntu bw'asiibayo mu wiiki ennaku 3 nejja n'asiiba ennaku 3 tavunaanibwa senga abeera akikoledde mu tayimu yakyo. So nga twolekera okuyingira ennaku 15 oba wakati w'omwezi guno ogwa Shaaban waliwo hadithi nabbi sallallahu alayhi wasallam mwatugambira nti idha ntasafa Shaaban omwezi gwa Shaaban bwe gujja ne gutuuka masekkati oba wakati waagwo yagamba nti fala atasum temusiiba okujjako akkirizibwa okusiiba yoyo arrajul omuntu yenna kaana yasuumu sawmahu avudde emabega nga ajja aliko okusiiba kwasiiba yasiiba mande lwakuna waliwo suyamu nga okuva Shaaban atandika asiibyeko ke emabega oyo akkirizibwa yadde ng'omwezi gwa Shaaban mwana wattu gutuuse wakati saataagaanibwa yaliwa yoyo ng'ebyokusiiba mwana wattu yabikomya mu Ramadhaani yayita ng'essaawa zino okuva Shaaban yatandise abadde talina kyeyasiibye ng'alinda Ramadhaani endala alyokeddemu okusiiba. Kati mubaamu abaagala okwekyekingamukko n'okwegezesaamuko balabe bayimiridde batya kyasobola okusiiba sinnalwala abo alayhi salatu wassalam mwana wattu abaziyiza okuba nti omuntu asiiba ennaku 2 oba olunaku olumu kabla Ramadhan nga Ramadhan tennaba kubeera nga etuuka obula abakkirizibwa beebo ababadde bava emabega nga mwana wattu basiiba. So mwezi gwe tulimu guno n'ekirala kuggwo bwe kubeera nga tweteekerateekeramu okutuuka mu mwezi ogwa Ramadhan. Omuntu omwezi ogwo ogujja tegusaana gayaalo tegusaana muntu kubeera nti mugayaavu tegusaana muntu kubeera nti guggwako nga talina kyagufunyeemu. Era essaawa zino wandibadde okutta akataboko ng'oliko tagetizo oliko by'oluubirira kubanga eyo sizon ejja ya bbeeyi yakuyooleramu mpeera. Abantu bali mu kweteekateeka butabe bagenda okusoma Qur'ani bagimaleko. Abantu bali mu kweteekateeka butabe bagenda okusaala salaatu taraaweehi bagimaleko. Abantu bali mu kweteekateeka butabe bagenda okusiibulwa ku basiibi asiigula eyoko ku kiwago ky'amenvu naye bwe neebala musobola kasawo ka muceere obwomu sisobola gula bokisi y'entende abasiraamu bagisiibulukireko. Abantu bali mu ebyo beeteekateeka gwabanga oli kuki nze nange ndi kuki era otuuseewa mu kubanga twetegekera ibaada ezo. Abantu abamu bwe batugamba nti twetekera omwezi gwa Ramadhan ebirowoozo basinga kubiteeka ku byakulya nti anje ngule akasawo k'omuceere kateeka ewaka nguleyo obuwunga nguleyo katoni y'eŋŋano gy'oli ng'abadde talya buli lunaku obadde oli ebyo byokulya si byebipya naye okweteekerateekera ibaada zino ogenda kuzikola otya essola zino n'ozisaala otya mu jamaa nga tewali ekuyiseeko ŋŋamba nti mwana wattu ekyo nno kyekyebbeeyi era kyekikulu omusiraamu kyalina okuba nga ateekako ebirowoozo wamu n'okubuuza ebikwatana ku mwezi gwa Ramadhan. Kusiiba kyeki biki ebyolona okusiiba ebyo bikulu nnyo omusiraamu atuuke mu Ramadhan ng'abimanyi naye ebibuuzo mulimu ebibuuzo ebitalina makulu oba ebibuuzo byandibadde n'amakulu nga Ramadhan tennatuuka naye omuntu alina Ramadhan n'etuuka n'alyoka atandika okubuuza nkole ntya. So akaseera kano tukeyambise okubanga tunoonya abawalimu baffe okubanga tubuuza ku bibuuzo ebikwatana ku mwezi gwa Ramadhan tugenda okuguyingiramu nga
nga tuliko kye tugumanyiimu n'okweteekerateekera. Abantu batugamba nti bulijjo omuntu anaaganyulwa, omuntu anaafuna mu kintu kyonna kirungi okukyetegekera oba okukyeteekerateekera nga tannaba kubanga akituukamu. So ekyo nakyo kibakubiriza nga nange bwe nkyekubiriza. Okudda ku musomo gwaffe ogugamba nti aqwalun wa af'alun, waliwo ebigambo n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima, ebyajjirako empeera nga nnene. Waliwo ebigambo n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima, nga biriko mwana wattu empeera nga nnene. Ebikolwa ebyo ebyajjirako empeera nga nnene tuzze tubiraba mpola mpola. Ebikolwa ebyo tulabye mwe muli omulundi ogwayita twakoma nga tuli ku nnamba 61 eyali egamba nti birru alwalidain, egamba nti birru alwalidain, okuyisa obulungi abakadde. Ekimu ku bikolwa ng'omuntu bw'aba akyekutteko n'akikola ng'afunamu empeera nga nnene mwe muli okuyisa obulungi abakadde. Ekyokubayisa obulungi n'okubagondera abange amuru minallah, kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe twala mu sura eyitibwa Isra. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa qada, Allah yalamula n'asalawo era n'alagira obutabaako gwe tusinza yenna okujjaku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava agamba nti wabil walidain, n'eri abazadde abo ababiri abatuzaala okubeera nga ihsana, tulongoosa gye bali. Kitegeeza nti mulimu okutulagira al ihsan ilayhima, okulongoosa eri abazadde ababiri kyagwa tteeka eri omusiraamu. Twalaba hadith omwalimu gye yaleeta wano yagamba nti ridha rabbi, okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti fi ridha alwalid, mwana wattu omuntu ayagala okuba nti Allah akusiima, faayo abazadde bano bayise bulungi, olongoose gye bali babeerenga nabo basiimu gy'oli. N'agamba hadith endala n'agamba nti man sarrahu, kuba yagattawo ebintu bibiri. Yagamba nti birrul walidain, okugondera abazadde ababiri n'okulongoosa gye bali. N'agamba nti wasirratu rahmi, wamu n'okugondera n'okuyunga oluganda. N'agamba nti ridha rabbi, hadithu girabye then endagi yaleeta eri ku luganda. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man sarrahu, yenna gwe kisanyusa ayyubisata lahu fi rizqihi, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala riziki yo Allah akikugazirize, Allah akuteera omukisa mirimu gy'okola yenna ng'okyetaaga ng'okyagala oga nti nange ddala mulimu gwekola guno Allah akugaziriza atya, nyinza atya okubanga ngufunamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuwa kitegeeza nti oba onoonya amakubo oba ebisumuluzo bya riziki, ebisumuluzo by'ebyenfuna, alayhi salatu wassalam mwana wattu yatuwa ekigamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambe nti ayyubisata, ayagala yenna akyetaaga fi rizqihi, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugaziriza ebyenfuna. Yagamba nti wayunsa alahu fi atharihi, era Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga akuteera obuwangazi bunaabuteekamu omukisa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam, yagamba nti faliyasiru rahmahu, kirungi nnyo abeerenga ayunga oluganda lwe. Yenna ayagala Allah amuteera omukisa mu maali ye n'emirimu gy'akola Allah amugazirize, abeerenga agifunamu ayunga oluganda. Kitegeeza nti omulimu gw'okola oba ebyenfuna by'olina bufunayo emitwalo 5 oba akalimu kokookola, gezaako okulaba nti akasente ako oyawuzaako ne muganda wo omusanyuse, muganda waaliyeko ku ssente yo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeramu baraka. Muganda wajja kubeeraga nti muganda mwana wa nnyaba apadde kasente, saba Allah naye mugazirize, tayinza kwerabira. Ne buli onoobeera nga muganda wo omuyisa bubi, toyunga luganda, kasaba otasobola kalyako, ajja kuba mukuba mimiro nga nti muganda wange oyo basente yaani agiryako, oba munna tayinza kukusabira bulungi. Lwaki? Kubanga tomuyisa naawe bulungi. So yenna ayagala okubeera nti Allah akuteera omukisa mu maali yo, gezaako okulaba ng'oyunga mwana wattu oluganda. So tuyitibwa Suratul Bakara. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba yasalunaka madha yunfiqun,
bakubuuza bagabe batya basaddaake batya Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ansa n'agamba nti qul bagambe ma anfaqtum min khairi kyonna kyebabawaddeyo kyebabasaddaase mu birungi yagamba nti falil walidain ekisooka basooke bawe bazadde baabwe bawa abazadde balina omugabo mwana wattu mu ssente zaffe mu maali yaffe gye tukola nekiba kyannaku okuba nti omuzaddewo tamanyi ssente yo bwewooma tayambalanga ku lugoye nga gwaluguze tanywanga ku sukaali nga gwamuguze ne mwana wattu naye nga saate ye yafaayo gy'oli yakubudaabuda walwala wakaaba n'ebirala bingi neerekereza obeere bulungi ekirala yagamba nti wal aqrabin n'abooluganda bano ab'oku lusegere nabo okufaayo okuba nti ssente yo bagiryako nabo okuba nga obawa okusaddaaka mu masidi kya bbeeyi kikulu naye ate ssente z'owadde mugandawo mwana wattu zirimu emirundi ebiri mulimu okuyunga oluganda ate mulimu ne saddaaka ofuna empeera z'okuyunga oluganda n'ofuna n'empeera z'okubeera nti mwana wattu omusaddaakidde so okuyunga oluganda abange kya bbeeyi era kikulu nnyo faayo obeere ng'oluyunga hatta Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithul qudusi yagamba nti arrahmu minni yagamba nti oluganda luno kitundutundu kunze Allah lweteekako n'agamba nti kitundutundu kunze n'agamba nti manu wasalani yenna aluyunga Allah yagamba nti wasalahu Allah naye amuyunga waman qata'ahu atalukutura ataluyunga n'alukutula n'alusaanyaawo nefuuka baganda badde babiri bakwatagana gwe nojja wakati awo n'ogamba nti omuganda waffe omulaba ali ABCD n'omukonjera oba n'omutattane eri baganda babalabe ne mumukyawa oluganda ne luvaawo yagamba nti qata'ahu Allah mukutula kitegeeza nti baganda bange kigambo kuyunga luganda kikulu nnyo era kya bbeeyi nnyo muganda waabeere musiraamu oba si musiraamu faayo omuyise bulungi olaba sahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu atendebwa okuba nti yali musajja mukambwe naye obukambwe yabukolanga bwe bwetaagisiza lumu yakwata ekkanzu y'obwolugoye n'aluwa muganda we atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'alumuwa ne lwakyamuwa kuba muganda we mwana wa nnyabo tayinza kubanga amuvaamu tayinza kubanga amulekera muganda we nabeera nga amuyisa bulungi abange abayunga oluganda tetulowooza tetusuubira nti baganda baffe bajja kutuyisa bulungi ebiseera byonna la bw'oba osomye Qur'ani okirabira ddala Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eyo era bwe yalinga bwe yali atugamba Allah subhanahu wa ta'ala ma kana hadithu yuftara tebanga kombozi nti Allah gye yali ataddaawo anumye wabula walakin tasdiqu Allah gati gano mazima era mulimu n'ekyokuyiga musatu Yusuf Allah ng'atubuza Yusufu ne baganda be bamutuusaako be bamukola bamututte bamusudde mu kinnya avuddeyo batuuse n'okubanga bamwerabira balowooza yafa yotwamusaanyawo yagenda naye ate bagenda okutuuka nga mwana wattu ate Allah ng'amusitudde yali ate mu ggwanika ly'ebyokulya nga yasaavinga emmere mu lubiri lwa kabaka batuuse nga balina kutuuka waali naye ngeye n'abajjukira nabo tebakyamujjukira so ebyo bingi obirabanga oluganda teluyinza kubeeraawo nga mwana wattu luli kimu wabula lusobola okuba nga lukutuka naye tweyisiza tutya nga lukutuse tuluyunze tutya kikulu nnyo era kya bbeeyi nnyo okuba nga baganda bo obayunga n'okwewala okuba nga olukutula kwe kubeera nti buli omu agezeeko okuba gy'ali buli omu beerako ewuwo oleme kuba nti mwana wattu ogatta bizinensi n'oluganda olaba mukwano gwe gusaanawo olaba omuntu goba kati oluganda luno bw'oteeka mu bizinensi gye biggwera kubanga mwana wattu mwawukana omu bw'atuukako mu kyalo ewammwe yasooka okuloopa maama gundi oyo mulaba ali bw'ati ne bw'ati taata ono mulaba buli omu n'akwatako sayidi gye yeewosigama ogenda otutuukayo nga mwana wattu bakozeeko dda emboozi ogenda okutuuka eyo kati so oluganda luno kirungi omu abeere gy'ali n'ono abeere gy'ali akole ebibe naawe okole ebibyo bw'aba asazeewo oba osazeewo mumuyambako nti bizinesi etambula tiyeekutte mwannyinaze nti ekkumi liiryo yongeramu zino ziizino ng'ali gy'ali nga naawe oli gy'oli oluganda lujja kubanga lutambula okusinga okubanga mwana wattu lwaki twewala oddugatta tubeera gati aleseko twawula si kubaawula wabula ngeri yakubanga tuluyunga okwewala okubanga tulukutula buli omu asigala gy'ali n'akoze byakoze nga musobola okusinkana ne musanyuka musobola omukuyakuzika towange mwannyinaze ogamba otya kubanga bwekyo neewona okubeera awamu wano mwana wattu ebiseera ebisinga tumaliriza ng'oluganda mwana wattu lufuuse ekirala so eyo point twagiraba yenna ayagala okufuna empeera ennene oba ayagala okufuna obulungi obwo tugambye nti okugondera abazadde ababiri n'okulongoosa gye bali then ekyokubiri okubeeramu abo abayunga oluganda omwalimu bw'amaliriza ekyo yagamba nti ekikolwa ekirala namba 62 yagamba nti kafaalatul yataama
kafalatu al-yatim omuntu okufaayo okubeera nga alongoosa wamu n'okubanga ayisa bulungi bamulekwa. Baganda bange, bamulekwa abo abantu abafiiriddwako ayitibwa mulekwa mu Busiraamu yoyo afiiriddwako kitaawe. Bw'afiirwako taata we nga tannatuuka mu myaka gya bukulu. Lese bulungi katosanga imaamu waffe ono ng'agamba nti nange ndi mulekwa abakoze ensobi olwedde yatuuka dda yeekakatadda asobola okweyimirizaawo. Kisobola okuba just mulekwa mu makulu nti mulekwa basigaddewo mugenzi baleseewo, naye ddala mulekwa mu mateeka ag'Obusiraamu. Kati bamulekwa abo nga tebannaba kubanga lam yabulugu, tebannatuuka myaka, tebanneetuuka, bakyali bawejjere, bakyali bato, myaka etannaba kubanga mwana wattu bategeera. Tulina okufaayo okuba budaabuda, tulina okufaayo okubayisa obulungi, tulina okufaayo okubabeererawo. Era buli musiraamu yandifubye okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akugabiridde amaka go obutabulamu mulekwa. Amaka g'omusiraamu tegandibuzeemu mulekwa. Okuba nti mwana wattu omusembeza, sigamba nti mulekwa ono omuleese kati otyo kafuuka kale kakalina ku maanyi, tankimire ku mazzi, eri mu kyalo tannundire ku mbuzi, kajja kubanga akola emirimu. Nedda, wabula ng'ekimukuleesa ekikusembeza mulekwa ono kubeera nti omuyambako, omufuukire taata we taliiwo, omuyambeko asome, omuyambeko okumuwerera, okumujjanjaba ng'alwadde. Naye abasinga bamulekwa mwana wattu ate babaleeta ne batandika balangira. Olwalabeyo taata wo teyafa, kasajja kattu, kakazi kattu, n'okajjukiza ennaku ya taata we, mukazi wattu n'abeerawo naye ng'ali mu nnyiika anakuwadde, naye ejjusa lwaki yajja wano. Naye mulekwa oyo mwana wattu wa bbeeyi mu Busiraamu oteekwa okubanga omuyisa bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falyattaqillah, abantu bano basaana okutya Allah subhanahu wa ta'ala eri bamulekwa. Nga Allah amaze okutugamba nti innal ladhina, mazima ddala abo yaquluna amwala al-yatama, abakakana ku ssente z'abamulekwa, ku maali yabwe yabamulekwa taata wo babadde alina obusente bwakozeewo, alina puloti aleseewo obuyumba, kati gwe mukuza gwagenda okulabirira maali eno tugikukwasiza, gitereke gikuume, ne bakuwa obuvunaanyizibwa obwo senga okakana ku maali y'abamulekwa eyo n'ogirya. Allah yagamba nti innama yaquluna fi butunihim naara, tebalina kye balya, tebalina kye bateeka mu mbuto zaabwe okuggyako omuliro gwokka gwe balya, muliro. Naye omuddo mugamba aya eyo ayinza obutakiraba, ye alaba alya nkoko, alaba alya chipusi, juice anywa, katoga nti Allah agambe nti olya muliro, alaba nga biri wala. Walakini omuntu ate Allah subhanahu wa ta'ala yeewala okulya emaali y'abamulekwa. Bangi basajja batu ne balimu okusoma, ate n'aweerera ababe ne basoma ne baba bulungi. Ye emaali y'abamulekwa mwana wattu, abaana kitaabu yaleka akoze aleseewo emaali yaabwe basome eneebayambako. Ate omuddu n'agikakanako n'abeera ng'agiridde n'agyefunza n'agyeganyulwamu ye yekka, abange si kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti mwana wattu senga omuntu bamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabira mulekwa nga mwana wattu, Allah ganti fa inkana, yaga nti waman kana faqira, n'abeera nga fa inkana faqira, bw'abanga mwavu faliyakulu minha, alyeko bilma'ruf, amakulu ekigwanidde, ekisaamusaamu talya kumalawo tasanjaawo. Waman kana ghaniya, Allah naga nti ate abeera omugagga, olwedde bagenza okuga nti haji gwoba okuza abaana awo n'emmali tugikwasizza, Allah yagamba nti faliyasta'fif, kirungi agyerekereze, kirungi agireke kuba alina naye obusobozi, naye alina kasente aleme kubanga agirya enagireke. Mwana wattu ebeere abamulekwa. Kati bamulekwa bano olabanga mu Busiraamu mwana wattu oteekwa okubanga ofaayo obayise mu mpisa esinga okubanga ya bbeeyi. Allah subhanahu ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam mwalimu anaita hadithi n'agamba nti alayhi salatu wassalam yagamba nti ana mazima ddala nze wa kafirul yatim, n'omuntu yenna afuddeyo okubudaabuda n'okulabira mulekwa, yagamba nti fil janna, tugenda kubeera mu jjana nze naye ka ataini, yagamba nti waqala bi asabi'ihi as-sababatu wal usta. Alayhi salatu wassalam n'agatta engalo ze zino bbiri n'akola bw'ati n'agamba tugenda kubeera nze naye bwe tuti mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana wa kafirul yatim, n'omuntu yenna alabira mulekwa ka ataini, tugenda kuba bwe tuti mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu ogenda kuliraana ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Ate ng'ejjana gy'alimu eyitibwa Firdaus eya waggulu
ebbeeyi naawe mwogenda okubeera olw'okuba nti wafaayo mwana wattu n'obudaabuda n'oyisa bulungi mulekwa. Bw'obadde okimanyi nti waliwo hikima, waliwo ensonga lwaki alayhi salatu wassalaamu mwana wattu yazaalibwanga mulekwa. Bamu byafaayo bwe tugenda obisomako batulaga nti hulida yatiima, yazaalibwa alayhi salatu wassalaamu nga muki mulekwa. Kuba agenda okuzaalibwa omukyala ayitibwa Aminatu bintu Khuwaylid agenda okumuzaala, bintu Wahabi agenda okumuzaala nga mwana wattu nga kitaawe yakola atya, kitaawe nga yafa, taata teyabulabako. Alayhi salatu wassalam ne maama we yali aweze emyaka gyali mukaga lumaserabidde, famatat ummuhu, ne maama we n'akola atya, naye mwana wattu n'afa. N'abeera mu myaka egyo n'abeera mu kigezo kusomezebwa, ne waliwo Allah kye yali amusomesa, waliwo Allah kye yali amuyigiriza okuba nti bamulekwa bano obulamu bwe bwamuyisizzaamu abeere nga naye musaasizi. Kyewala kyatugayo naye yababudaabudanga, naye yabayisanga bulungi alayhi salatu wassalam. Tufune adhaani tube tugenda okukoma. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله كل الخير. بعد الأذان فنمروك وزينة مدتيكا يتسغزا ويتونو ngatukyagenda mu maaso g'omusomo gwaffe. Ebimu ku bigambo n'ebikolwa ebiriko empeera ennene, tubadde tuli ku kikolwa ekiriko empeera ennene namba 62. Omwalimu atugambye nti kafaalatu al-yatim, omuntu okulabirira mulekwa n'okumubudaabuda, kimu ku bikolwa ebiriko empeera. Osanga abaddu be bakwasa bamulekwa nga bagamba ebigambo ebinakuwaza, ebigambo ebibanyiiza, ebigambo byabuzaako emirembe, n'obajjukiza ennaku. Allah subhanahu wa ta'ala nti fa amma al-yatim fala taqhar, mulekwa oyo leka kubeera nga mwana wattu omukandula, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeke nnyini yamulaga embeera mwe yajja amuyisa, mbeera gye yali. Wawajadaka alan, Allah yamusanga mu mbeera nga nzibu. Wawajadaka yatiman fahawa,
musanze muki mulekwa Allah subhanahu wa ta'ala namuteerawo amakubo gonna ag'okukula Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amukuza alayhi salatu wassalam. Idhan ibadallah, naffe tufeeyo okubeera nga tubeera mu abo abalongoosa era abayisa obulungi bamulekwabo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ala abange tekiri nti ala tunsaruna wa turzaquna, yagamba tekiri nti mutaasibwa ne mugabirirwa biduafaikum olw'abantu bano abanafu be mulina, abanafu bano bamiskini bamulekwa basembeza mwana wattu kimu ku ebo ababbeeyi. Osangayo abasajja abategedde omulimu ogwo ne bava mu ggwanga lyabwe mu nsi Saudi Arabia, Dubai nawa ne bajja ng'ekibaleese mwana wattu kubeera nga abazze baga nti abaana bana bamulekwa basome, baana bana bamulekwa batalina byakwambala, ne bababudaabuda. Kyoba osobodde kumulekwa faayo obeere nga obalabirira era obeere nga obayisa bulungi. Waliwo ati juze yafa Allah Musaasiri, yalina nnyini Saapolo Kaggwa amasomero ago, ati sewava Allah Musaasiri yalina ekifo kye yateekateeka nga bawa ennyumba, era funa accident yo gyeyafuna Allah kweyayisiza, banyuma n'abeera nga yafa, yali agenda kubalambulako twalire ku byokulya ebaterawo n'ennyumba. Allah abeere nga amusajja bwe mulimu gwalina gwe yalekawo, kati gwolina ki gwogenda okulekawo? So omusiraamu wandyegombye nnyo okubeera nti bamulekwa obasembeza, bwowulirayo nti waliwo okubayambako mu ngeri yonna ofeeyo obayambeko, bwe kuba kusoma kwabwe oba kubaliisa kwabwe obafuna bujjanjabi, ofeeyo gye bali obeere nga obalabirira, kubanga kimu ku ebyo ebiriko empeera ng'ate nnene nnyo. Okusinziira kadde katusembe ekikolwa kimu biidhinillahi ta'ala, yagamba nti ekikolwa ekirala namba 63 ekiriko empeera nga nnene, yagamba nti husnul khulqi, okubeera abantu ab'empisa. Tulina ebintu bibiri, waliwo ekiyitibwa empisa n'emize. Empisa bye bikolwa by'omuntu ebirungi ebitenderezebwa era nga buli muntu abyagala ku muntu bw'aba nga abikoze. Emize bye bikolwa ebikyamu omuntu by'aba akoze, era togamba nti gundi oyo alina emize emirungi, la gamba nti gundi oyo alimu omuze guno alinamu ku mize kati muntu abadde agenda mumusemberera. Bw'aba mukyala asooka ne yeesikana nti mbadde ina mumufumbira naye emize gy'alina nedda. So emize bye bikolwa ebiki ebibi, era eri bannannyini lulimi Oluganda batugamba nti omuntu yandigambye nti gundi alina empisa embi, la kubanga teri mpisa ki mbi. Ekiyitibwa empisa bye bikolwa by'omuntu nga birungi. Kasobola nti gundi alina empisa, ani masha Allah, gundi alina emize gati mize oyo sijja kubanga nkola ki nga musembeza. Kati kye bayita mpisa baganda bange kyabbeeyi mu Busiraamu. Empisa tujja zoogerako ekitonotono ekigwanidde okusinziira kadde tulina katono, naye ndowooza wiiki ejja Allah wanaaba tusaasidde tunaazitandikirako. Naye essaawa zo kyenyinza obbagamba ku zo, ekisooka gwe tugoberera Allah gwe yatuwanga omubaka waffe alayhi salatu wassalam, kana ahsana nnasi khulqan, ye yali omuntu asinga abantu bonna empisa alayhi salatu wassalam. Laba Allah bwamututeerawo nga kyakulabirako kirungi gye tuli. Allah n'atugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, yagamba nti abange mwalina best example, ekyokulabirako ekirungi ennyo okuva ku mbaka wange alayhi salatu wassalam. Anas bin Malik radiyallahu anhu yawangalako naye ng'omukozi ewaka ate ng'amuweereza nga sahaba, omu ku basahaba, omu ku abo mwana wattu abafaayo okuba naye ku lusegere lw'ennyo, yagamba nti alayhi salatu wassalam ye yali omuntu asinga okubanga wampisa, yali asinga okubanga mukkakkamu eri abakozi be, eri abantu be alayhi salatu wassalam. Hadithi ey'okubiri endala nga sinagendaawo mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala n'amwogerako n'agamba nti wa innaka la ala khulqin azim, namugamba nti Muhammad olina empisa ez'ebbeeyi ezitenderezebwa. Alayhi salatu wassalam yali wa mpisa, naye kiba kyannaku nga gwamugoberera, nga gwamukkiriza, nga woowangalira ku banneiba bo, ku mizigo w'opangisa. Nate omuvubuka otabuuza gw'omusiraamu
gwakimanyi okimanya nti alayhi salatu wassalam yali wa mpisa ezitagambika kati otabuuza obeera otya omukyala atalina mpisa obeera otya omuvubuka atalina mpisa obeera otya omwami atalina mpisa eri mukyalawo ye obeera otya omwana atalina mpisa eri abakadde abakuzaala kati empisa zo zatusobera nsiiwuufu yasiihuuka talina kigwabuuza idhan ibadallah abanga abaddu Allah subhanahu wa ta'ala tuteekwa okubanga tuli ba mpisa ez'ebbeeyi ezitagambika empisa n'eddiini busiraamu qurana jamian tugamba nti birongo bitambulira wamu singa empisa mwana wattu omuntu agati talina mpisa tegeeza talina busiraamu tayinza kubaako na kimu wabula birina kuba bimeka bibiri eddiini mwana wattu n'empisa bitambulira wamu era alayhi salatu wassalam n'alaga ku muvubuka ayagala okuwasa bw'ogenda eri imaamu ono mukadde wange Sheikh Abdulkarim n'otuuka waali mu maka ge ng'oyagala mwana wattu muwala we nga tannanoonya ssente simanyi olina ssente mmeka wasoma diguli mmeka ova mu famire ki ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam yamugamba akutunulireko ebintu ebi bibiri byebikulu kiriwa yagamba nti idha jaakum bwe mujjirwa man tarudawna oyo gwe musiimako gwe musiimyeko ebintu bibiri diinahu wa khulqahu empisa ze naki n'eddiini ye yagamba nti fazawijuhu mumuwe muwala wammwe amuwasa kasita abadde n'ebibiri kasita alina eddiini n'empisa masha Allah ebisigale tunaatandikirawo naye okubeera nti omuntu talina mpisa abange tayagalwa tebamwetaaga talina mpisa tegeeza nti empisa kikulu nnyo kya bbeeyi nnyo era n'omusajja omusajja nti njagala omukyala naye ng'alina empisa alina n'eddiini ebyo bitambulira mwana wattu wamu omuntu ateekwa okubanga mwana wattu naye atendwa nabyo era abeere nga abirina waliwo hadithi endala eya sahaba yitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba nti kuntu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam lumu nali n'omubaka Muhammad alayhi salatu wasalam yagamba nti fajaahu rajulun min al ansar najjiru omusajja ng'ava mu ansar bwe yajja fasallama ala nabi alayhi salatu wasalam n'amutolera salam bw'amala omutolera salam n'amubuuza ebibuuzo bibiri ne ku bibuuzo ebinjagalako kimu olwakadde yamugamba nti owange omubaka wa Allah ayyo almuminina afdal mukkiriza kyasinga abakkiriza bonna mukkiriza kyasinga abakkiriza bonna faqala alayhi salatu wassalam kyava agamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'agamba nti ahsanuhum khulqa yoyo abasinga empisa ahsanuhum khulqan omukkiriza asinga sawa tutudde wano fera tuli basiraamu tukkiriza Allah biidhnillah naye okubanga tumukkiriza kati ate atusingako ko yoyo alina empisa yoyo alina empisa bwemubanga muli bavubuka bataano oba muli mu famire yammwe era senga oli ajja n'agamba nti mbadde njagala y'omuvubuka gwe nnyinza okutuma oba okukola naye ne bagamba naye ono omuvubuka ati oyo totawaana oba wesse totakwala totawaana esooka talina njogera talina mpisa olaba bagobye empisa bwe zikugjeemu naye mutabani wa gundi oli ye ali masha Allah era senga oba ofunyeeyo ne bwoba onagenda ati amaka gano kati atusinga okubanga wankizo atusinga okubanga wabbeeyi yoyo alina empisa saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akulongooseza empisa zo omuntu yenna gye bona gibulaga ne bw'oyambala n'onyuma oba oli mukyala ne weebikkira n'olabika bulungi ekigenda okukulekera ekitiibwa ekyo ky'olina ky'olabikiddemu zigenda kuba mpisa oba ekigenda okukunnyika n'okujja waggulu gy'obadde weewanise zigenda kuba mpisa naga nti oyo tolaba nti anyumya ayambadde linda akubikkulira ekkamwako mulinde ng'ayogedde mulinde ojja kumutegeera ng'empisa mwana wattu talina ng'empisa zamwesamba tusembeyo hadithi eno kigambo ky'empisa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bwe yabuuzibwa suila rasulullah yabuuzibwa mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam an akthari ma yudkhiru nnas aljanna kuki ekigenda okusinga okuviirako abantu abangi okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abawejjana faqala alayhi salatu wassalam kyava agamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti taqwallah kutya Allah wa husnul khulqi n'okuba abantu ab'empisa ebyo ebibiri bigenda kuviirako abantu bangi okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjana sogezaako nga bw'osobola okubamu abo batya Allah era ogezeeko okutereeza mwana wattu enneeyisaayo n'empisa zo kubanga ekyo kyekisinga okubanga kya bbeeyi wallahu a'la wa a'lam nsaba Allah subhanahu wa ta'ala
atugase n'ebigambo ebyo atusonyiwa ensobi zetugwamu nga abatonde. Tusigazaawo eddakiika eringa emu oba oliawo nandisabyeyo omuddu omu atubuulire darusu yaffe okuba tutandise kikyayinza okuba nga ayizeemu tumalirize biidhinillah. Naam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuyisa obulungi abakadde ababiri nga bwe nagambye nti yadde abooluganda si basiraamu, hatta ne babanga n'abazadde si basiraamu, ne babanga bashiriku nabo tubayisa buki bulungi. Asma bint Abubakari radiyallahu anha yali muwala wa Bakari, naye maama we lumu yamukyalira nga maama we si musiraamu, tannakkiriza busiraamu. Kati bwe yajja gyali amukyalidde, Asma naga naye nze ndi musiraamu ate ono maama yadde maama nesimu, nadduka ewali omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Omubaka gye yagenda oyo abeera mulamu we, olw'ensonga alayhi salatu wassalam yayinaani muganda wayitibwani Aisha radiyallahu anha. Kati bwatuuka ewali omubaka alayhi salatu wassalam n'amugamba nti qadmat alayya oba jaatu ummi, maama wange akoze atya? Kadi jaa azze gyendi, naye mu kujja kwazze kuno naye wahiya mushirika agatta ku Allah si musiraamu. N'amugamba nti afa asri ummi, nyunge maama wange nongoose gyali? N'amugamba nti sirri ummaki, yunga maama wo muyise bulungi mu budde kuba Allah yatugamba nti abazadde abo babiri waswahibuhuma fi dunya ma'rufa, mubayise mu nsi mu mpisa esinga okubanga nnungi. Maama yadde si musiraamu asigala omugulira sukaali, osigala omubudaabuda ne bwe luba lugoye, wabula Allah n'atugamba wa in jahadaka, senga abazadde abo bagezaako okubanga bakutuma bakusindiikiriza ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm, nga bakusindiikiriza ongatteko okole shiriki. Mwana wange tulinayo okusamira, mwana wange waliyo empewo z'ekika zitufuuweko, mwana wange bakuyita mu shiriki. Allah yagamba nti fala tuti'uhuma, yadde be bakuzaala mu ekyo please tobagondera. Yatugamba tubagondere, naye ate n'abaako watulaga tulina okukola ki? Okubanga nedda tetukola tutya? Tetugonda. Ngera bwalaba Ibrahim alayhi salam bwe yamala okutegeera obusiraamu kyeki, n'agamba nti taata nno munnange keetegedde Allah kandaza amazima aga tawhidi okwawula Allah, bino bye mbadde ompa okutembera n'okutunda byo sikyaddamu kubitunda, era nze nkutadde kitange. Naye yasigala amuyita taata, yasigala amukoowoola. So abazadde abo bannange kyabbeeyi okubanga tubayisa bulungi, okubanga tebava mu dduwa zaffe. Ekimu ku bye batubanja kwe kubanga tubasabira. Allah yagamba nti waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ebbanga lyonna sigala ng'ogamba nti ayi Allah bansaasirire Allah, nga nabo bwe bafaayo okunsaasira nga nkyali muto, bingi bye beerekereza. Saabazadde tubajjanga mu dduwaayo baba nga tebannafuna busiraamu. Saba Allah abeere nga abakuluŋŋamiza, yibulongoosa gye bali, basabireko eri Allah. Zukwako ekiro ng'ekikuzuukusaga nti Allah maama wange, Allah taata wange tannafuna busiraamu, obeere ng'omusabira. Oba oliawo Allah tabaraka wa taala n'amukuluŋŋamiza n'abeera ng'amuwa obusiraamu. So ekyo kyoyizeemu kijja kuba nga kitumala ekyokuba nga tulongoosa n'okuyisa obulungi abazadde ababiri. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم